tuwulira abantu balinga bakibwetera abajja naye nga bali ni making government esirisi so gwolowooza nze nja kubeerawo nzinga emikono bwenti obwira biwulize walalabyeko ebbanga bamaze mu kyakyo walabirabyeko nga bakuba emigo mukama wange ne bu video gye buli ng'omusajja oyo ng'akuba n'akaana k'emyaka 2-3 nga kagamba obwenzi akaana k'emyaka 2-3 gwosobola okukagamba nti kaali kafunyeko omuvubuka ne kamwagala nga ye nnyini yakuba oba nga mwennyini yeekubira nkugambye nti omusajja agudde bw'oba tolina maanyi ga Katonda sitaani akola naye akola mu kiseera mpawe kyaga Katonda ennyo Nyabo. You wanna make this the food and serious. You want to do that dancing still. Can't tell you one no you're night. Seek a day put to one night. Nairo akro ya singa. Seek a day put to one night. Can't the name no you're night. Seek a day put to one night. Can't the name no you're night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'eŋŋano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Abyawalala Joshua 94 yasigalawo n'agamba nze nkyaliwo oyo omuvudde muli naye n'agamba bamugoba n'agamba oyo omwana akoze ensobi ye kati aliwo ayagala nunula kyaki kati SB4 kiriwo ekintu kino kiri simple olaba nga President Museveni bwali mu ntebe n'alaba abaana be n'agaana okubawo obukulembeze n'akeera ku makya n'agamba SB4 mulabyemu omukisa from nowhere nakulonda n'agamba SB4 yango twale taking over Uganda nokeera ku makya nojja mu ntebe nnene eyo ng'akulabyemu oli mwetowaze ki oli muwulize ojja mufaako bansuubira n'oli yalimu okweyagaliza nti ono ajja kunfaako ate ampulira nnyo ate yali ayateekawo mufa abavuuka nga mukola ne musonda akasente ne mulaba nga muteekawo enkulaakulana ne muzimba amakanisa ne mukola bwe muti kati oli omukadde ne bimusika attention n'agamba ono y'omutuufu akulira ekkanisa eno najja n'amukubisa akatega akalala kubanga ffe twali tusomyeko n'agamba ono y'abakulidde kubanga ng'ajjukira dokita asomye afunye ne masters n'agamba kati ono agenda kubunya enjiri jjukira enjiri eno yali oli omusajja omuzeeyi yali teyasoma naye nga Busoga yonna amakanisa already mwegali mu Buganda already ng'atandise okukikolako kuba kati e Busoga tosobola genda n'ogamba ekkanisa ya Noah buli muntu aba agimanyi ekyeza otuuka bote mu jjinja nga nti kanisa ya Noah automatically buli omu aba agimanyi kati yali ayagala ono omuvubuka atandike Buganda region agisensera nnyo kuba yes twalimu naye nga kitono tulina ekkanisa eGaba tulina ekkanisa ekireka tulina ekkanisa almost buli ku luguudo oluyingira Kampala naye nga wano tetuna penetratinga bulungi kubanga wano waaliwo system yawo nga yanjawulo singa gw'oli Jinja e Kampala singa sebakumanyi nnyo naye Jinja wandibadde w'amaanyi naye kati oli wano e Kampala SB4 nze banzaleyo otalejja mama wange gyava naye omanyi eyo bakumanyi era oyogera SB4 buli omu amumanyi kitegeeza byenjogerako ngezaako kukutegeeza nti eggwanga lyonna likumanyi lwakuba oli Kampala Kampala gwe mutima obeera n'omutima mu mubiri buli kitundu kifunako omusaayi nga omutima gwe gu saturating omusaayi ogwo okutambula gwe gupika
kati wobeera ng'ebunyolo kizibu nnyo okutegeerekeka ennyo obusoga ng'oli media personality ebunyolo kizibu nnyo penetrating oba olina okukola ennyo times ngemu by 100%. Naye wobeera e Kampala osobola okukola akantu katono n'oweekoboko n'akutegeera. And course before media tuguse ensonga nze nkubuuzaako tukyali ku nsonga za Nabbi Daudi. Nabbi Daudi afuuse Nabbi Daudi. Nabbi Daudi nga bwe nkunyonnyodde gye abazze bagoberera emboozi zaffe zino nti nabirabakokko nesaba we wabudde akyaziza muganda wange Sami ky'omukisa omulungi era namukomereza abazze bagoberera emboozi eyo ndowooza ensonga mugirabye bulungi ekya Sami n'abeera nga akitunnyonnyola. Naddako ku live nenfuna abantu nga bangi nga baagala kujja kwogera ku nsonga eyo, naye mu nsonga mu kaweefube w'okwogera ku nsonga eno tetuliwo okuvumirira linnya lya kyaki, tetuliwo okuvumirira linnya lya Nabbi Daudi, tetuliwo okuvumirira abafollowinga oba abagoberezi ba kyaki eyo, wabula omuntu yenna yenna ng'alina ensonga ye ku SB4 Media tugiira nekiteeka mu lujjudde netubeera nga tetugiggusa. Ensonga gye tuliko season eno ya kyaki eyo. Kyaki eyo bingi nnyo ebigyogerwako nga okuba abantu, mulimu n'abafiirayo mbu, okwawula mu bufumbo bw'abantu, okwawula mu famire z'abantu nti maama ne bamawula ku mwana, taata ne bamawula ku mwana, famire ab'eŋŋanda ne babaawula ku lw'enjiri ebulirwa mu kyaki eyo. N'ebirala bingi nnyo ebyogera ku kyaki eyo. Mpogwe nkyazizza olunaku olwaleero naye tubeke ku live n'agamba nti kanzije nzitanye ku nsonga eyo. Kyempulirako nti waliko omukulu mu kyaki nga gwe okukulira ababa abavubuka. Naye anziza nnyo muganda wange SB4. Katutatandika bannaffe aba Nairo Agro Industries batuteekamu akase nebegenda kunnyumira. Nairo Agro Industries batuteekamu akasente bakolera eŋŋano ya Nairo ne Modern, bakolera sabbuuni wa Nairo ne Modern ne butto. Gwe wona osanze eŋŋano ya Nairo oba eŋŋano ya Modern gula buguzi, butto wa Modern oba butto wa Nairo gula buguzi, sabbuuni wa Nairo oba wa Modern gula buguzi. Kampuni yemu era nga sabbuuni atukuliza ddala olugoye oterekamu bbala. Tengera munnaye kyewuunyisa, kampuni esangibwawo Jinja naye nga osobola osanga mu maduuka wonna ne mu kikubo gyebiri mu bungi okusuubula. So tusanse okukulaba. Kale mukama wange nsanyuse, ndi musanyufu nnyo okumpa opportunity eno nange okugattako eddoboozi lyange ku bantu abasinga bye bali mu kuyitamu. Byogere tubuulira katusube nti ge mazima ag'enkomeredde nga si byakuwaayiriza era nti yakutumye kujja kulumiriza musumba oba kyaki eyo. Sirina muntu gwe nnimirira, sirina bye nnoonya nti nnoonya byanfuna, sirina muntu gwe nkuba. Naye bino by'ebintu ebiri mu kuyita mu societies zaffe. Tulina okuraisinga societies zaffe ziveeyo nga at least nambulukufu for the future generation. Abaliddawo batambulire ku bintu ebirambulukufu naye nga biri ku mazima, nga biri set, si bintu bya kulumya abantu. Kyova olaba nzize wano mukama wange. Omukulu ono byagenda okwogera byonna bibye SB4 Media tetubivunaanyizibwako. Byange nga nze. Tata wo gy'ali? Brief, tata wange taliiyo. Sorry. Amanya gange by the names Mwanguzi Jime. Yeah. Mwanguzi Jime nsibuka Iganga. Ekitundu bakiyita Buliigo. Mukadde wange bamuyita Kisa Kirakeeri. Abasinga bamukazaako na Munyole gyali. Mwanguzi Jime nesimbyewo ko mu kalulu akakaggwa okubwa district council Iganga Central Division. Era nsuubira neyanza nnyo abampa obululu abambeerawo akalulu ako bakuba bakwatamu kaawo kaŋŋambe tekawera bulungi. Lwaki buli gwe bawangulaga bakakwatamu? Kalina okutambula obulungi era kaali katambudde bulungi naye tebyagenda nga we twabirowooza. Naye era ne tusanyukira muganda waffe kubeera twali twesimbyewo ne Muwanguzi naye nga ye Muwanguzi. So alinga muganda wange mwagaliza birungi mu kisanja kino tukolere abantu. Maama ogabe maama gyali mulamu? Maama mulamu. Ye mukyali bwe muti oba namwe mwali bwe muti? Maama wange saa zino tuzikwasa era nze ekinzijeyo
sikukuba mulanga ng'abalala bawulira nga balajana nga bagamba tetukyafuna gundi na maama waffe biki SB4 okutandika nga story bwetandika nze nzaaliddwa omukyalo oyo Kisakirakeeri Kisakirakeeri oyo najja naffe mu kibuga Iganga nga tukyali bato nnyo nga taata wange saamulabako safuna mukisa gumulabako naye bannyumiza nti yaliyo naye nenkula ne omukadde wange oyo natulaga kyaki eyo nkuze nga kyaki gye mmanyi mbulamu bwange bwonna era ekitulese wano bwe mulamwa gwa kyaki mukadde wange oyo we tutuuka mu Iganga nga womanyi nti omukazi alina abaana twazaalibwa abaana 8 taata wange tuli abaana 2 ku maama wange maama wange n'atoba naffe okuva mu myaka ejja ale 2000 paka we tukuze sitoba sigamba nti kuba buli kimu yakimpa ng'omukazi yatoba nga wasobola sokera ddala nagenda mu primary school ku UPE that's Bugabwe primary school nentambula amasomero nentagala mangi nnyo Iganga boys Kasokoso primary Ibuni Bazi biki mangi mu Iganga omwo nenvaamu nkomero nemaliza ku Bugabwe primary nengenda ku Iganga high school basinga bagimanyi maliza ku Iganga high school senior 4 nengenda senior 6 nemalirizaawo mukadde wange nanyamba nefunayo era kabasare nengenda ku Kampala International University that's KIU nenkolayo ka course kenakolayo nenfuluma so oko eyo ye foundation yange entonotono byonna biva ku church kati ku church nga tuze ku church nze nkulidde mu church eno church eno nze njirabye okuva ku mulembe gwa Noah yafadda mu mwaka gwa 98 nafuna omukisa nemulaba nga nkyali muto nnyo I was about 3 to 4 years Noah yalina abasajja nga Mikrosi Mafaabi yoyo gubayita Nabbi Joshua akyaliyo ye yalina abasajja nga Sosi yalina abasajja nga Besweri yalina nga abasajja bayita Wayi Simba wakati abasajja abo bonna abasinga baafa waliwo kati right now waliwo Sosi oyo bamutemako ekigere era mugavu wa liiso aliyo mayuge waliwo gubayita Nabbi Joshua yoyo Mikros Mafaabi right now wali aliawo Jinja njagala mukyaza yakyaliwo wobeera omwagala saawa yonna nga oyingidde mu kintu kino tukusabira ddala ojja mmutuukako ofune interview koyo omusajja kuba ye founder lwaki ngamba nti ye founder waliwo omusajja yaleta eddiini eno gye tuli mu kwogerako bamuyita Kitagata Kitagata bagamba nti yava mu bitundu by'e Kenya eyo najja nga nsuubira enjiri agijje ku bazungu najja n'asanga omusajja gwe bayita Mikros Mafaabi eyekaliro nga musajja muvubi nnyo n'amubuulira enjiri naye nga teyasoma oyo Mikros Mafaabi we yamubuulira enjiri n'agikwasa mu mwaka ebyo biri mu myaka gya 5 kati okutandikira ddala ekyaki okugamba nti kyaki etandise mwaka gwa 1963 mu kitundu bakiyita Kaliro era bayitawo Kirama n'amukwasa omulimo ye Kitagata ne bimusobako bagamba nti oba yali era tali ku mulamwa ye n'abivaamu n'agenda ebweru mu Amerika n'alekera omusajja oyo omulimo Nabbi Joshua yatambuza omulimo ng'alaba obusomi butono weepimapimamu n'olaba n'alaba nga ekintu kinene nnyo kimuzitoyeeko n'afunayo mukwano gwe nga Mr. SB4 w'oli awo oyinza ogamba onaatusingako mu kino ate buli omu alina omukisa gwe so n'afuna mukwano gwe nga bamuyita Nabbi Noah yamuloota buloosi yagenda okulaba nga ajja nga bamugamba nti omusajja musuubuzi wa micungwa alijja wajanga omuwa omulimo n'agutwala mu maaso ng'omuntu omwetowaze yakwatagana ne muganda we n'amuwa omulimo n'agumulekera Noah najja n'atandika mu mwaka gwa 1963 n'atambuza omulimo guno ne batambula naye nga ebikondo byennyini yali Mikros Mafaabi ne beegattibwako oyo Noah kati beegatiddwako Sosi ne beegwatibwako Wayi yafa Simba wakati ne bagamba Wayi paka omwaka gwa 98 Nabbi Noah n'afa era we yafa
ng'ekyali ekyokuddawo bantu kusiiba kugenda mu maaso ga Katonda tukuyita okugenda mu maaso ga Katonda okutulaga omukulembeze anaddawo. Omukulembeze buli omu yavangayo n'agamba nze nalabye ono nga bagamba si mulala nga bagamba Mikrosi Mafaabi abasinga gwe bamanyi nga Nabbi Joshua. Teyatunda nnyo mu matu g'abantu kuba ye yali tayagala nnyo butaala, yali tayagala nnyo byakweraga, yali tayagala nnyo tunda linnya naye ng'ayagala omulimu gugende mu maaso. N'atambuza ekkanisa eyo n'ateekamu ebirabo, n'ateekamu sections ez'enjawulo, n'ateekamu abavubuka, n'ateekamu abakazi, n'ateekamu bayisufu nga be bakulira abasajja abafumbiddwa, n'ateekamu bannaalinnya, n'alinnya nga be bakulira abawala, bano abawala abatannafumbirwa abo. Kati n'akolamu sections ez'enjawulo kanziyite ministries nga wonnaabeera ne gavumenti ng'eyimiridde n'okola zi ministries ez'enjawulo. Kati n'atandika okunoonya engeri gy'azimbamu kkanisa. N'agula amataka mu bifo eby'enjawulo n'atandika okugazimba nga Ishaka, nga Jinja, nga Mukono, nga Kampala, ng'eyo Buduuda, amakanisa agasinga Kasese eyo yonna n'agula amataka mpola mpola n'atandika okusoloza ssente. Nga ssente tuzisoloza tutya? Bagendanga nga tulima batugenda eyo bayitayo Budoora, kiri eyo Buyende, ne mulima ne mujjayo kasooli ne mujjayo ebijanjaalo, ssente zivuddemu zonna ne muzisonda ne muzimba kyaki. Ne mugenda Ivukura eyo ne mulima ne mugenda ne munoonye ssente wonna awasaana ne mujja muzimbe kyaki eno ebeere wamu nga ekintu kyawamu eringa famire buli omu akirumirirwa. Nekituuka ekiseera ng'abantu batandise okukola kuba baali bakubiriza abantu okukola. Abantu bwe batandika okukola ne bakola ne bagamba kati ekiseera ky'okulima yes kibaddewo naye kati bizinesi zezizzeewo. Ne basonda ssente ne bakolanga budrug shop nga budrug shop obwo financinga church. Bakendeze ku mugugu ogw'okutiika abantu omugugu ogw'okuwaayo ennyo. Kati abantu ne babakubiriza n'okutandika okukola okuinvestinga. Ate ekintu ekyawamu kibeeramu omukisa gwa Katonda. Munnange ekiseera kyatuuka nga abantu bafunye ku ssente ezitegeera abali mu church. Ne batandika okusonda ssente. Omusajja n'ateekawo ekintu kye bayita lumbaase. Lumbaase kigambo kiringa kya Lunyori. Kigamba nti lumbaase kitegeeza nti gwe oli mukunumba nze naye oli mukunumba jangu nga weetegese mpiza okuyisa obubi. So ekigambo ekyo lumbaase ne kijja nga gw'osobola okuteekawo miliyoni. Ne nkugamba taddewo bbiri. Lumbaase onajja nga mwena kyemugula oba gya kiteewo buteesi? Olumu balina kye bateekawo. Nibagamba nti abo batutaddewo akantu kano banga akasowaani naye kalimu omukisa Mukama akasabidde wabirabako nojja n'otandika like bidding. Oli n'ateekawo ziri, oli n'ateekawo zino, oli n'ateekawo ziri, asinze n'agenda nakyo. Naye nga in all major issue eri emu kunoonya kintu ssente ezijja okuwanirira omulimu gwa Katonda ye main goal. Era ssente ezo waliwo akakiiko nga waliwo abakadde b'ekkanisa, waliwo ababuulizi, waliwo abasumba, waliwo abalabirizi, waliwo bakabona, waliwo deni bano ab'ebirabo ng'abakulira ezo ministries nga ze nkugambye, deni waggulu n'ebeerayo nabbi. Nabbi yali takwata nnyo ssente ku mulembe gwa Yoswa ng'akakiiko kano ke katemaatema ne kagamba nti ye asalawo busazi nti Katonda yandaze kubanga ye abaako amafuta we tulowooza nti kati tutandikire wano naye nga si yakulembera finances buli kimu. Ogugwe guba gwakulembera. Kiseera kyajja Nabbi Joshua kanisa neewera abantu ne bawera. That was 2013. Alabye tuweereza nnyo buli omu akola omulimu gwe natandika okunoonya ani omusika wange kubanga emyaka nga gimuweddeko gimuwubira katambaala. Omusajja gwenjogerako right now is 110. 110 years right now. Kati n'atuuka ekiseera n'agamba ani gwe ngenda okulekawo. N'anoonya n'akuba mu tooki ye mu kulowooza kwe n'alowooza nti ono omulenzi tubadde naye ng'alaba omulimu guno yalina abaana be bennyini be yeezaalirabo omuntu omwe naye teyabalonda. N'alonda omuntu from nowhere kuba bino twalondebwanga bulondebwa. Ne bakulondayo n'ovaayo n'ojja n'otuula mu kifo, ne bakulondayo n'ovaayo n'ojja n'otuula mu kifo. Kati nga nze ayogera wano na banondako nga ndi muto nnyo nga nze nkulira abadawudi mu Iganga zone. Badawudi abato bonna kuva ku myaka 18 kudda wansi. Badawudi be bavubuka. Be bavubuka.
kati nga wabeerayo abakuliranga muto ne wabeerayo abakuliranga mukulu ne wabeerawo sabuzoni ne wabeerawo bwe bityo nga bulinga obuyinza ogabanya obuyinza so that services zituke ku bantu mangu ne information today wali ono Nabi Daudi we yakola ennyo n'alaga nti omulimu agusobola muwulize akola ki asoloza sente n'asanyusa mukama we Nabbi Joshua n'atuuka ekiseera ng'omusajja amwesize n'agamba you know what tambuza omulimu era ku mukolo ogwo omusajja Mikros Mafaabi Nabbi Joshua yayita President Museveni n'aliwo it was 2013 n'amuyite ekirama mu district y'e Kariru n'amukwasa omulimu n'amugamba omulimu guno ngusetinze bwenti era ngukwasiza mutabanyi wange Nabbi Daudi gwe yoyo gwe bayita Isanga right now gemanya ge ya Isanga n'amukwasa omulimu mu butongole Isanga n'akwata omulimu n'agamba neyanziza mwe bali kumpa omulimu guno nja making sure ngo omulimu ngutwala mu maaso fena ne tugamba jambo tuli mabegawo musanyuka kyonna tugambanga tujja kuba bawulize gyoli nga tumanyi muganda waffe tubadde tukola naye ye muganda waffe gwe tugenda okutambula naye alabyeko ebintu ebyamabega yagenda otutwala mu maaso tulabe omulimu gye gutambula kuba mu nsi muno tulabyeko bingi ng'ebyatutwala olumu era ne bitulemezaayo mu kyaki ekyo bintu ensi eno tetambula nga gwe woogirowooza olina okunoonya mukama enfuna ekisa ku nsi kuno ng'ojja okubeera awo ogambe lwaki mwe mulwanirira ebintu ebyo lwaki temubivaako yes twandibivuddeko naye tudde wa munnange omuntu w'amanyi so kati obuzibu bwavuddewa kono gwe masaluti nga tujja tambula naabwe kati akwata ekintu kino atandika okitambuza jjukira kanisa ekuze tulina amakanisa over 2000 weyakwatira tulina ebintu bingi ebyobugagga amamotoka mangi biki kanisa ekuze abantu abasomye bangi buli kimu weekiri tumanyi agenda kukola amaredio agenda kukola biki munnange we yakwata obuyinza yasooka n'atunula mu nsaka oba mu mbyanga n'olwabamu sente empitirivu nga nnyingi n'agamba ntuse ku mugaati n'agamba buli kye neegomba nga nsuubira nkituuseeko omusajja yajja nga nsuubira avuga kagali nga talina kintu kyonna kubanga bamuweerera na buweereza okutuuka waali yatuuka ekiseera ng'alaba zi billions omanyi okusuula mu zi billions ng'abantu basoloza sente anti yiganga evaayo emiliyoni nga 12 Jinja nevaayo miliyoni 3 mweyo bidding gye nkugambye eyalumbaasa Kampala nevaayo miliyoni nga 4 Busia nevaayo miliyoni nga 5 gundi Kasese nevaayo miliyoni nga 10 ndi mukuwa ezo baziyita zones zibadde mu competition nosoloza sente ezo at the end you end up with a sum of money nga nyingi kati ebintu ebisudde abantu abasinga aba abanene zibadde sente era obiwulira zibeera sente babeera bakazi masanyu ga nsi eno kati n'atuuka ekiseera nsuubira n'ava ku mulamwa ng'era wogenda mu kyaki n'owuliriza byayogera biri contradicting byayogera tebikwatagana na byakola abamu ne tutandika obinotisinga mpola era olumu obinotisinga mu ngeri ez'enjawulo osuulawo omutwe n'obiraba okola biki abasinga babiraba even how you handle things omuntu asobola predictinga n'agamba kino kiri bwe kiti kino bwe kiri bwe kiti kati we yalaba nsuubira ng'omwoyo amuvuddeko nsuubira n'adduka emisinde abasinga bagamba nti n'agenda ne yeefunirako amaanyi ag'enjawulo n'afunako amaanyi ag'enjawulo abali emu n'atusonyiwa muyinza oddawutinga nti tegaliiyo naye nze mbagamba nti amaanyi ag'enjawulo nsuubira gye gali sigagwa advert naye ndowooza nti ne Katonda yakyogerako mu Bayibuli ne mu Kuruhaani nti amalogo gye gali era atakikiriza ekyo nsuubira tosoma bitabo bitukuvu so n'afuna nsuubira amaanyi ag'enjawulo nga ndaba Mukama amuvuddeko n'atandika okwekolera ebibye kyova olaba ye tayambala nga basumba balala olaba abasumba abalala engeri singa omugobererako Mr. FCB4 abasumba bambala makooti ne bambala gento ne bajja mu kyaki nga tebajje kudiibuuda ayambala nga olaba abaserebu nga olaba abayimbi nga we beeyambalira n'ayambala ebijoboojo n'ajja naye nga aze kubuulira tosobola kuŋŋamba nti dokita ajja kwambala nga omuntu omulala katugeze chef ayambala bulala ne dokita ayambala bulala naye olaba ebintu ebyo nga tebikwatagana goyambala birala ne wa police ayambala birala gwate ogize kubuulira linnya lya Mukama naye ate oli mu kwegomba baserebu bye bambala beyagala okwambala kyanjawulo
So ekyo ne tukiraba ne tugamba tutandiko kikuba ffe tulimu amagezi kubanga oli omusajja gwe nkugambyeko Noah at first yali akyogerako nti waliwo omusoto ogulijja era gwe Micros olikola ensobi olikwata kanisa n'ogiwa omuntu omusege naye olikwata kanisa n'ogiwa omuntu omusege abasinga baligenda era balizibibwa amaaso naye erivaayo abavuuka abato balirwanirira omulimu gwa Mukama era omulimu gwa Mukama ogwo gulidda mu ngalo z'abavuuka ffe tetuzze wano kunoonya bukulembeze era SB4 ekyo kyenkugambye siri mu kugamba nti nzize kulwanirira kanisa eno kufuna buyinza oba kufuna sente nedda naye niwebeerayo ng'eriyo bamuzeeyo abo abali ku lusegere lwa Nabbi Daudi tetubagaana kubanga nkakasa nti mulimu abalimu naye balinze ne bagamba nti olunaku lwe balinziika batya sisobola va mu kyaki eno. So mu bimpimpi gwenga gwe obuzibu bwa Nabbi Daudi gwe obusanzeewa? Obuzibu bwa Nabbi Daudi nze nva mu kitundu bakiyita Iganga. Abaiganga bannange mbalamwisaako nizo omwana waimwe mwanguzi jime mbenda ino musengo abankuumire abawe kyemusinga okwenda ndi wano omusadda wa SB4 media alituusa ensonga ediruma abatuuze ekinnuma kye kino kwe kubeera nga ndi mu kitundu naye nga mulimu ekitatambula bulungi nagendako ne mu kitundu ekyo ne mbagamba nti bannange nsaba obukulembeze nga ndaba ensonga ziri mu kufiiramu n'abantu tuwulira oluvuvuuma abantu bafa tuwulira ebintu bakuba abantu emiggo biri ku YouTube osobola n'obiraba tuwulira abantu balinga bakibwetera abajja naye nga bali ni making government esirisi so golowooza nze nja kubeerawo nzinga emikono bwenti owira biwulize walalabyeko ebbanga bamaze mu kyakyo walabirabyeko nga bakuba emiggo mukama wange ne bu video gye buli ng'omusajja oyo ng'akuba n'akaana k'emyaka 2-3 nga kagamba obwenzi akaana k'emyaka 2-3 gwosobola okukagamba nti kaali kafunyeko omuvubuka ne kamwagala nga ye nnyini yakuba oba nga mwennyini yeekubira Mukulu SB4 lwakuba kiki nandikulaze wano ka video gwe genda otekemu Nabbi Daudi Isanga beating people in his church ojja kulaba ng'omusajja ali mu kwekubira abantu tolowooza nti nno bye tuli mu kugamba ku ground gendayo ngono omusajja yankafa waiswa genda ku ground ku kyalo kwe bamusise gendayo oyita abantu ogambe nti olunaku gindi ne gindi nzijja ku ground njogere gwe ronda pick randomly ekifo kyonna mu Busoga ogenda otekewo kamera ogambe abaogera ku Daudi owulire ekinaabeerawo nkugambye nti omusajja agudde bw'oba tolina maanyi ga Katonda sitaani akola naye akola mu kiseera mpawe kyaga Katonda ennyo akuwanirirako naye akuwaako ebibala bw'ati n'akukokoonya n'abikuggyako nga tuvudde ku ky'okukuba abantu kiki ekirala ekisinza okutanula abantu kuba ekyokuba abantu kyekivuddeyo nti akuba abantu abamu bafa n'okufa era wakasika wayiswa ojjako ekyokuba abantu kiki ekirala ekyo kyekirala ekirina obuzibu kyabulala bwalina kuba ekyokuba abantu asoga nti ndekeddeawo okukuba abantu walekerawo okuba abantu ali mu kubuzaabuza ensi lwaki weerimbika mu tuluba ly'otalimu omanyi nga waliwo omusango ogw'okubba naye ng'oli mukozesa olukujjukujju ekyo kimanyi so ye ali mu kubba nga ali mukozesa olukujjukujju kyenkugambye nti lwaki yeerimbika mu kugamba nti musumba naye ng'ayambala ebintu nga ebyabaserebu anoonya ki ekituufu kati nasobola kati ndekeddawo kwambala nga ebintu byabaserebu twagala kanisa edde mu kubuulira okutuufu nga tetwagala complaini zonna ezivaayo ng'abantu batandise okomplaininga abasumba abalungi b'owuliddeko wali owuliddeko complaini nga kino na kino na kino bamwogerako nga si bituufu olumu wovaayo ng'oli mugamba you a leader era oli mu kubuulira mulimu gwa Katonda tukusuubira nti oli kuggyayo abantu abakola ebibi obajjeko ebibi ebyo bye balina ebizito bye bazitowereddwa nabyo obatowolole bafuuke bantu balungi mu community kati wovaayo n'otandika okukola ebintu bye tutakusuubiramu ng'ate ffe tuwulira just alarming gundi maloboozi ge gava ku saidi yo community yeetoolodde enaawulira etya kyengezako kugamba mpinza okukozesa ebigambo nga toli mu kuntegeera Mukulu SB4 wenaabeera mu nnyumba yange nga nina mukyala wange naye nga buli nnaku mukuba emiggo naye ng'omukyala oyo akaaba ne muwulira n'enduulu wabweru ajja tutuuka ekiseera yeekubirira enduulu
aveemu agamba omusajja nzita. SB4 olibeera neighbor n'otayamba olumu n'ogenda ku poliisi nti bano batutamye tulwanirira nga wano kino nakiri. Bajja kwetta. Poliisi weerijja mu kusooka erikwata ggwe. Bino ebintu ebikola mu kyakiro za poliisi tebimanyi. Anti poliisi ebimanyi. Era kyenkugamba nti ebimanyiko nnyo. Emisango mingi nnyo ejjinja eyo. Naye mpanga okutegeeza nti yakola ssente yatwonoona. Sente ekola buli kimu. Abapoliisi abamu abo babawa ssente ne basirika. N'agamba ekintu nkivuddemu. Ekintu ekyokubiri, gavumenti ya Museveni eyinza okuba ekoze ebintu byonna ng'ebirwanyisizza katugezeeko ebitonotono. Naye ebintu by'abapasita mubiwulidde naye nga basirise bo bali after numbers. Bw'obeera ne numbers ezikugoberera tebaggala biwulira. Bagulirira ne bakola ki kasita obeera na numbers gavumenti ekuvaako. Naye mpanga okutegeeza nti mu mwaka gwa 2000 between 2000 to 2006 mwali muwuliranga abasajja nga waabanga businessman agenda nakola sente ze ne bamuteega nga azze okusuubulanga e Kampala. Waabaddayo bw'ati bamulindanga mu bikajjo katugeze kakira. Omuntu ne bayimiriza taxi ne bamugjamu ne bamutta sente ne bazitwala. Twafiirwa nnyo abantu mu kiseera ekyo. Gavumenti we yavaayo neewulira amaloboozi ago ng'abantu bakubulira enduulu nti batutta bakola bwe bati. Yateekawo stopovers, neteekawo ngeri gyetangiramu, neteekawo amagye almost 50 kilometers, neteekawo barracks, neteekawo police buli wamu, netangira ekintu ekyo. Kati gavumenti ekintu ky'abapasita abasinga bo bali mukola mukozi musimbi. Gavumenti esirise. Gavumenti yo efa kintu kimu kugamba nti ffe tulina numbers, pasita alina numbers ezisobola otuwagira. Era bo bwe bakola ekintu kyonna beetegereze baba berininga they into the government ffe tuwagira gavumenti eno. Nga woba wagira ekibiina kyonna ekyobufuzi kyonna bagamba ffe tetukolagana naawe. Emabegaawo nalabyeko General Muhoozi ng'agamba we shall deal with all those fake pastors in this country. Ngamba nti mwalwawo dda kubanga Yesu Kristo gwe twogerako teyalina kintu kyonna. Woba olinayo kavaasi nti Yesu Kristo yalina ekyobugagga bwe kiti, yalina endogoyi bwe ziti, yalina ebyobugagga bwe biti byeyalekawo bindageeko. Bapasita b'ennaku zino babeera n'ebyobugagga neyeekuŋŋaanyizaako buli kimu, neyeekuŋŋaanyizaako kiri. Ye najja mu kyaki n'abagamba mukole bukozi muweereze Mukama. Naye ng'okuweereza Mukama gw'osonda sente n'omutwalira ye nagula ebyasava. Kati gwe wafuna ekizibu n'akugamba genda osabe Mukama. Oba kategera kye nkugamba? Akugamba gwe wafuna ekizibu genda osabe Mukama. Ate ye wafuna ekizibu addukira gy'oli munnange nnyamba. Gavumenti ekintu kino erina kirowoozaako. Yesu yagamba tugende tubuulire ensi enjiri ensi zonna. Naye yagambako nti tuyambe bapasita bano balinga bamulekwa nti tubasondere tubabeezeewo bakole bwe bati batuuke n'ekiseera bamere ebiwawaatiro nga batuuka n'ekiseera nga basobola okusalawo nti gwefa gwe tofa gwe kola bwoti gwe gendayo ebusogeyo obuzeeko omusajja gwe bayita Nabbi Dawudi obanga tasobola kukuba emiggo ne gikutwala ku kitanda n'ofa. Gendayo okiwulire okibuuze mu bantu bonna. Tutunulira ensonga gwe yakujja mu kyaki bakugoba bugobi wejjayo wekka. Mukama wange nze Mukama yanyamba nefunako ekisa. Nengendako nendabako embaawo ezisinga yadde nali mwana wa mwavu kaŋŋambe sijja gamba nti tali wa mwana wa mwavu kuba mama wange yali akwata wano nawali Mukama n'amuteekako ekisa n'anfunira akasente nengenda n'ensoma. So nebaza nnyo mukadde wange nkwagala nnyo nga w'okiwulira. Bwe tukako nenfunako embaawo ezisinga nentandika okugatta obwongo bwe nina nengatta n'ebiri mu Bible nengatta ne church bwe badde nendaba kanisa bwe badde etambula nengamba you know what wano wayinza okuba nga waliwo ekitali kituufu nenva mu church eyo bulungi nga sesingidde kanyeebwa. It was around 2018-2019 nenjivaamu nenjidde ebbali. Wenjivaamu nenzire wa mama wange nangamba you know what ffe tukyaweereza Nabbi naye ebintu byammwe tetujja birya era tubyagala. Ne mugamba it's okay gwe ogira ogenda ne Nabbi wo we muliraba nga muli ku kituufu Mukama ajja kwogera nammwe kubanga Yesu Kristo we yali agenda yagamba mbalekera Omwoyo Omutukuvu anaabeeranga nammwe era anaayogeranga nammwe
ekiseera kyonna SB4 oba okkiriza Mukama Katonda omulokozi eyatonda eggulu n'ensi osobola okutegeera n'omuntu eyakuloze naye nga togenze na musamize yenna ekyo kimanyi simanyi oba okimanyi naye yoyo omwoyo omutukuvu atwogereramu oyinza osimbula n'ekigere ekintu nekikuwoninga nti toyita wano bwe n'owalaza entaka ogenda otutuuka wali eri ne bakoona enkya ne bakuziika yoyo omwoyo omutukuvu bwe yaleka maama wange bwe namugamba nti munnange kanisa gy'olimu nfu yaŋŋamba ffe tuli mu kulanga nabbi neemuvaako nga womuweereza emitwalo 3 5 10 agikwata nakwata nezasolozeza mu mayumba nazikwata nazitwala mu kyaki wamala otwala mu kyaki olumu nabeera nga talina kyakulya kati nga wobeera oyita mu kyalo oyita mu booti ne bagamba muli mu kulyako at least mwe mulinako emulyako naye maama wo singa omutunulako engeri gyafaananamu anti nga yenna yakogga ali mu kulanga nabbi naye nabbi yafunamu yekka ye talina kyafunamu nantuuka ekiseera ne ŋŋamba ajja kuzuukuka nze sirina kyamukolera kuba sinze namutonda lunaku lwakya lumu mukadde wange neempulira nga ye mwennyini atandise okufuna nsuubira amagezi n'agamba nogenze mu kyaki naye bino na bino kiri bwe kiti lunaku lumu byenjogera bituufu neŋŋendayo nampita n'aŋŋamba mutabanyi amanyi kyantuuseeko nafunyemuko obutakwatagana na mukulembeze ow'okuzooni oyo ali mukazi bamuyita mama Kabikira yafa basinga bamuyita mama Kalerero siswala mbyogera mu kamera wano yagenda mu kyaki maama wange oli omukazi n'agamba nti nabbi yazze n'ennyonyi era ne babeera nga abali mu kwewaana maama wange n'asituka n'agamba yes yazze n'ennyonyi naye nze twagendedde mu bimotoka ebikadde nga bisikondoka naye naffe twatuuse era twebaza Mukama eyatutuusiza ku lukuŋŋaano ekyo kyokka ekyo kyamukyayisa obulamu bwe bwonna ne batandika omuteekako embeera maama wange ne batandika omuteekako embeera nga buli kyakola bamuteekako embeera maama wange n'atuuka ekiseera n'abeera ewaka n'afuna omu ku mukwano gwe gwalowooza nti mukwano gw'omuwala lumu n'amukyalira n'amuleetera amata n'amuleetera n'omugaati wamuleetera amata n'omugaati maama wange yali agenda bbiri ekiro ekyo nsuubira kyekyali ekiro ekigenda osembawo ekikye naye Mukama yamwogereramu nsuubira n'abireka n'agamba nafumbye emmere yange nino girya bino n'abitandikirako enkeera bwe yabireka awo n'alya emmere ye ku makya yagenda ozuukuka nga omugaati gwe bamuleetedde gukyusiza kala nga gulinga ogwa green ogwa blue n'agamba eki kino okuva olwo maama wange n'azubuka amaaso n'agamba you know what abantu bendimu nsuubira si batuufu naye before that era yali alaba ebintu mu kyaki nga kyaki tekyatambula nga we yali etambula kuba yavaayo ng'alabye bingi yagenda n'alaba olumu kyaki ng'abantu bazze okuŋŋaana kiro nga beebase bonna abantu abasinga ye n'azuukuka ku ssaawa 9 nga balowooza nti yeebase naye nga teyeebase n'agenda okulaba nga bayisa abantu bonna abalina issues z'ettaka nga bagala banyagako ettaka ne bayisa enkoko ne bagamba buli omu aleete enkoko ne batandika okuleeta enkoko nga bazeetoolooza kyaki bwe bati nga boogererako ebigambo ebyo nandibisuubidde wa Mama Fiina kuba nsuubira yayinza okuba nga ebyo abikiririzamu naye mu kyaki bwe mbiraba ate mba nesikamu byaliyo maama wange yabiŋŋamba nti yabirabako n'amaaso ge wamala obiraba ekyo ne kimuwa ekyokubiri n'agamba wantu wakyali Katonda yaddukawo dda lumu maama wange ne bamusitula ne bamutwala nga bagenda eddolwe baba batuukawo wakati ne babeera nsuubira oba balina bye baagala okukola oba okumukola mu nnyanja wakati munnange mbu tekyakkirizibwa maama yagenda okulaba nga omuyaga eno n'eno amayengo gatandise nga balina bye baagala okukolerawo ebyali kyozi nsuubira amayengo ne geefuukuula n'agamba kiki kino kwolwo nsuubira ddiiro yaabwe neekoma maama wange we yalaba ebintu ng'ebyo yadda buzzi waka n'atuula yatuula covid we yajja yatuula okuva mu covid n'agamba sikyaddayo mu kyaki ekyo n'atuula 2020 2021 2022 2023 naye nkubuulira nti era nga abantu b'ekyalo bagamba oyo mukyala yali akkiririzamu eyo kyaki era ng'akimazemu obulamu bwe bwonna tetumulabangako na musajja tetumulabangako na kintu kyonna abadde business woman business lady mu kitundu kino naye kyekyamugjamu mu kyaki n'abaleka n'atuula awo omanyi SB4 sitya ggwe ntya Katonda baatandikanga n'omunoonya ewuwe bamukola akabi olwokuba nalaba ebintu ebyo nendaba nga olumu biyitiridde bali mutambulirako maama wange neemugjayo
Nesooka nenzija omanyi nali nafunako akafaawo ku Mtyana Road nesooka nemukubaawo. Nesooka nemumuzaawo nemugamba mama wange soko gira obeera wano. N'abeerawo bali ne tubaviira. Ne tugamba you know what? Chache mubeere nayo. So ekindese wano mukulu SB4. Nze sina kye manja kya. Kati mama achali yeyo bayavaayo. Mama wange chachi yagivaamu. Nga ajali. Dayo. Wamuleete eno. Mama wange ali mu kitundu kirala. Kyentajja kugamba olwa safety. Mu bimpimpi mama wamudduse ekibabu. Anti kati baali bamutambulirako. Bagamba gwe ovuddemu. Kati gw'ovaamu. Ekitegeeza okuva mu kyaki eyo musango. Anti era gubeeranga musango. Era nga bwe bakulaba bakuyita omujiini. Ebigambo bwe bityo bakugamba oyo kiriwe kiti yakola bwati kinna kiri ne bateeka mu bantu enzikiriza gye babateekamu etasoboka oba kitegeera so ekintu eyo belief gye babateekamu nga gulinga musango kati ffe tuli badde hard newe n'abantambulaawo gwe nonsonkako olugalo mpozi ngozze na mundu naye mpanga okutegeeza nti mpinza okuba mutono bwendi n'ennyama ndoogo naye mu kitundu Iganga mpinza okuba nga tonjogeramu mugiganga kubanga onajja nti oli mukunzijjawo simanyi nkya kinaakuddako wogenda mu Iganga osobola okunywamu ku lendo lw'otuzzi sinywa buli wamu mazzi mukulu SB4 sinywa buli wamu nywa mu mikwano gyange wogenda mu Iganga omukulu sinonga nti jangu olye ku mmere sisobola girya kubanga sibeesiga 100% bebe njogerako nsobola okulyayo omuntu yenna nga manyi nti olumu tasabira mu kyaki eyo mba free nnyo kuba baganda bange bamama bange bataata bange tukuze nabo naye abo mu kyaki kati kabwanango kuba omuntu watuukira okuyita omujiini muganda wange aba akwagaza ki ekigambo omujiini okimanyi mukulu SB4 nkere ku makya nkuteekeko ekigambo nti oli mujiini ojja kugenda ne ku poliisi ogulewo fayiro ogambe nekanakana kamanyira kati akasajja keefuula ki okitegeera so muntu asobola kwebuuza lwaki muvuddeyo mukadde kano muganda wange ekitujjeeyo bo bagamba baweereza mulimo gwa Mukama kwe kuno okuweereza omulimu gwa Mukama kino kyatwogerwako nga tetunazaalibwa abasoma zi Bible abasoma zi Qur'ani kigamba nti n'emmere gy'olirya Mukama yagiwandiikako nti empeke y'omuceere eno eririibwa mu SB4 eririibwa Mwanguzi Jime eririibwa muganda wange ono ali ku kamera so ffe tuli mukola mulimo gwa Mukama kyekino ekyatulangirirwako tulina ogirwanirira tulwanirire n'abo baganda baffe kubanga nkugamba ekituufu nti eriyo baganda baffe abasibiddwamu ate bamanyi kituufu ati gwe otegeera ekituufu olina otandika okirwanirira so obaka bwasembayo gamba bowereza abo abasibiddwayo nga tebamanyi kituufu nga bakikati bakyaliyo kyempuyiddeko mbu n'okulaba bulaba yakatambi ng'oli memba wa church musango ogwo musango gwennyini kubanga babagamba nti mulina kubeera ku TikTok naye era weekangabiriza nga basinga babaddeko era natandika ogifollowinga wobeera mu kyaki muli tokkiza kuba ku TikTok abagamba omanye ekyaleeta ekyo anti yalabanga abaana ba TikTok nga abavuddeyo abali mu kulwanyisa ebintu bye ayagala abateeke mu busibe omanye pulezidenti wa North Korea kyeyakola yajjako intaneti olaba TV bakukola ki ogwo musango ye naye kyekintu kyeyagezaako okukola naye abantu abalwanirira Black Africans okwenunula ku bazungu kaali kakunsu si buli omuntu yavaayo ng'omanyi nga waliwo abatalina masimu naye nga bali eyo naye nga balina obulumi obwo naye nga basirisi ne mubeeramu abalina amasimu ne bagamba nti nze ntya okuvaayo nze mpulidde wano ng'ogamba nti wabadde ne live ng'abantu bangi nnyo ng'era bali mu kuwa comments ng'omanyi ng'eriyo abatalina time goberera Facebook oba TikTok oba biki naye nga gye bali eyo nga basirisi abagagga bangi ebya TikTok tebabimanyi n'abantu bangi mu kyalo eyo tebalina masimu naye nga tebalina bwenkanya era obwenkanya obwo banaabufuna batya gwe Mukama gwataddeko ekisa zuukuka vaayo yimirira yogera ekigambo tandika okukola ekintu ekikusuubirwamu ng'omuntu agenzeko ku ssomero nze munnange sente zansomesa zava Iganga mu bantu abaali batuwagira nga bawagira mama wange ng'atunda akaduuka ng'agenda Embarara n'asuubula amateeka n'agaleetawo mu katale Iganga n'awogolera no mu Banyankole ng'eyo gye tujja amatooke anti kumpi n'Iganga amatooke olumu agejja ewaffe kyewuunyisa ate bagajja Mbarara ne bagajja eyo kubanga edda twalina amatooke mu bitundu by'Embale ne Mayuge eyo ebuna naye ekyatuuka ekiseera nga niwe balima tebidda
simanyi kyava kuki oba system ya government ebyo sijja biyingira mu nnyo era simanyi awo kyaliwo naye nga nsuubira ne government erina okubeera fair kwekyo erina okubeera fair buli wamu wabenga baplaningirawo nti kino kive wano kino kive wano omanyi amatooke gava mu west enyama eva mu west okusinga ekyo naawe kimanyi amata gava mu west ebikajjo biva Busoga nsuubira bye baakola ne Uganda eno baali bajawulamu nga buli wamu wavaawo ekintu kati ebukedde eyo yali evaayo pamba nga balimi ba pamba right now ogendayo olabe wakalu teri kiriyo anyway kwa CB Media tugusa ensonga endowooza ensonga oziwulidde baaba ensonga zo baaba naye twagala kugendako ku ground naddako ku live nga nti SB tujja kusonda amafuta abeetegese okusonda amafuta ku nsonga eno namba zaffe ziri ku screen okwo tugendeyo ku ground tulabe omukulu w'emyaka 10 bamuyitaani bamuyita Nabi Joshua bamuyita Micros Mafaabi banga byali awo mu Jjinja tugende banga nti amanyi olunyi Oluganda alumanyi naye okusinga amanyi nnyo Lusoga tujja muyeyeera naye nga kaweefube w'okubeera nga tugoberera ensonga eno tetulina side so okuba nga oli ku gundi ya side ya Nabbi Daudi tukunoonya taata tufuneko ku side yo tukufuneko ku story yo ate so naffe tubeereko twakukyazaako ffe tetwagala kuba kyaki tetwagala kuba muntu wabula tugoberera ekyo kituufu so bona banange oli member wa church eyo jangu tukwe platform oba musumba nyini Nabbi nyini jangu tukwe platform tongera okugoberera ensonga eno mu butuufu bwayo nze muzukulu wa Kabajja ku SB Media tugusa ensonga Nairo Agro Industries batutekamu akasente Nairo Agro Industries bakwera ngano bakwera sabuni wamu ne butto nze muzukulu wa Kabajja kaba batukumire bere bulungi mweraba. Welcome to HM Beauty. We carefully formulate skincare products using nourishing oils, rich butters, and skin-loving ingredients that help your skin look and feel its best. From our glow oils, which are infused with sweet almond oil, sunflower oil, jojoba oil, argan oil, and olive oil, to our body butters, which are enriched with shea butter, cocoa butter, mango butter, and natural oils that deeply nourish dry skin. Our face and body scrubs, combined with gentle exfoliants and moisturizing ingredients such as shea butter, coconut oil, and glycerin. Not to forget our acne care range, which includes cleansers, toners, serums, and face creams. Our products will moisturize, improve skin softness, nourish dry skin, support the skin barrier, and have your skin feeling soft and silky. HM Beauty, where healthy glowing skin begins. Media,